Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxode Junior. Ogambo tyachali wange ali Saudi Arabia, ogambo tyachali wange ali Rwanda Kigali, ogambo tyachali wange ali Kampala, ogambo tyachali wange gwali UK, Arab Emirates Oman, anensi endala tyali wange ali Qatar Turkey. Nkugamba nti big up on yourself kuba nti otambula naffe mpola netuba nti tutambula fena. Subscribe kwe atanaba kuba nti subscribing nawe subscribing agamba nti big up on yourself kuba nti subscribing tutambula fena. Olunaku lwa leero tukuletedde amawulire amalala. Hamza Ssebunya Dr. Hamza Ssebunya atandise okuba nti alinya Rema Namakula kagere ku kagere olw'okuba Kenzo akomawo mu ggwanga. Now webale kuba nti weekipingira noba nti ofuna amawulire ag'ettaabu oba ag'enjawulo, ate webale kuba nti osubscribe natuba nti tutambula fena 24/7. Olunaku lwa leero tukuletedde amawulire agafa mu famire y'Abassebunyaazi oba Dr. Hamza Ssebunya kogata ne mukyala wamanyikiddwa nga Rema Namakula. Ate ngono super diva wa Uganda Rema Namakula sabwa zino atudde ku mpiso nga Dr. omutima gwonna teguteredde. Dr. atudde like Dr. ali ku bunkeke. Dr. atandise okuba nti asuula enkesi mu bifo ebyenjawulo nga bagamba nti Kenzo akomawo mu ggwanga, nga bagamba nti Dr. bw'atyo atandise okuba nti ayekengera n'okuba nti ayewalikira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Musuuza. Waliwo amawulire agatandise okuba nti gafuluma nga galaga nti mwana muwala oba mwana mulenzi amanyikiddwa nga Edirisa Musuuza bw'atyo yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa WhatsApp n'aba nti asindikira obubaka Rema Namakula ng'amugamba ng'amusaba nti ayagala kuba nti amulabako ng'akomyewo mu Uganda, era n'amugamba nti njagala obeere ku abo abantu abanyaniriza nga nkomyewo ku airport, njagala nkulabe gwe ne muwala wange, era after that tugendeko mu kafo akasirikirivu tubeereko n'ensonga ze tunyumyamu. Era nga Rema like Kenzo yagenze n'ategeeza Rema n'agamba nti yadde nga wagenda n'ofuna omusajja omulala, omusajja ono talina kintu kyasobola kuba nti atugatula because ffe tulina omusaayi ogutugatta, that is Musuuza. So nolwekyo maama w'abaana mbadde nkusaba ofunemu time tubeereko ffena mu karantini n'okuba nti tulayinga future ey'omwana waffe amanyikiddwa nga Amal Musuuza. Then mukuba nti Kenzo abantu asindika buno obubaka akomukutu ogwa WhatsApp Rema nga bomanya alina abakyali be ba Eva Namulondo n'abasigaddewo awo batandise okuba nti bagazunza nga bagamba Dr. Hamza Ssebunya nga batali safe. Sawa yonna omukyala ayinza okuba nti atambula muno okuba nti yaddayo gye yava. Tujjukire nti Rema alina ebizibu ebimusumu wange omukyala enaku zino amabanja agamutwala deyo nti beewola amabanja okuba nti basasula okuba nti bakola embaga. Then bino ebintu like ate nga omusajja akasente takaweza bulungi, ate nga yadde tuli mu COVID-19 like tuli mu COVID crisis ennaku zino kiraba bulungi tebivulu tebiriwo. So nolwekyo Rema yetaga hands endala okuba nti asaving emmotoka ze, ennyumba ze n'ebisigadde. So nolwekyo yandibanga Kenzo ayinza okuba nti akozesa omukisa guno n'aba nti addayo oba azaayo Rema Namakula, ate nga Kenzo mumalirivu okuba nti azayo mukyala we kubanga yavaayo n'agamba nti luli kyalumu ebigambo n'embisirisa. Tujjukira nti Bebe Cool y'omu ku abo abaali suffering nga Kenzo ya suffering azuwera bwe yagenda abantu bamwogerera, naye ate yakuba akayimba n'agamba agenze n'akuba akayimba n'agamba boggolako ng'omukyala akomyewo n'akuba kasepiti. So kirabika Edirisa Musuuza ayagala kutambulira mu system bwezityo mpulapula. Now Dr. Hamza Ssebunya yagenze nakitegerako nti omukulu akomawo mu sisimu, ate nga omukulu ono abadde ayogera ne mukyala we mpolampola, abadde atandise okwogereza mukyala we oba abadde atandise okwogerera musajja we, kubanga kigambibwa okuba nti Rema Namakula yawasa Dr. Hamza Ssebunya kigambibwa okuba nti Dr. Hamza Ssebunya yafumbira Rema Namakula. So nolwekyo omusajja nannyinimu ayinza okuba nga atwala mukyala we that is Edirisa Musuuza. So nolwekyo Rema Dr. Hamza mukwewalika atandise okuba nti
asula enkesi era nga wetwogerera Dr. Mza atandise okuba nti alinya Rema ku kagere atandise okubuuliriza emikwano ja Rema Dikenzo lwadda di reke oba Rema yogera ne Kenzo n'ebisigado bwe bikyaranga obunkenke omusajja baliko mumusuza akukuna de Dr. Hamza ennaku zino gakaba gasangula musajja watu abadde atandise okugeza naye nga ate ennaku zino empale zimusagala nti ennaku zino empale zitandise kuba nti zifuuka muwebere Dr. Mza Sebunya gakaba gakoma Idrisa Musuza akoma ojjukira nti Idrisa Musuza abadde Ivory Coast eyo gyamaze emyezi 3 nga tali mu Uganda abadde mukukaaba n'emiranga nga tali mu ggwanga bintu bingi ebigeze mu maaso nga taliyo naye nga ate twakitegereko nti next month oba omwezi ogujja omukulu anaba mwali mu ggwanga jjukira nti gavumenti yatandise okuba nti esomba abantu okubajja mu nsi ez'enjawulo so n'olwekyo Musuza y'omu ku abo abagenda okuba nti bakomawo mu ggwanga kukomawo kwa Musuza kutadde famire ezimu ku bunkeke kutadde Uganda ku bunkenke ng'olunaku lwa leero Dr. Mza gakaba gasangula ennaku zino afuuse mbega oyinza okulowooza ye General Tumukunde oyinza okulowooza ye General Nalwaiso oyinza okulowooza ye General Katumba Wamala ennaku zino afuuse mukesa ate nga mukambwe eryaddala agamba Kenzo tasobola kuba nti atwalako nyama yange ate nga system n'amawulire gonna agaliwo galaga nti Kenzo agenda kuba nti yendiza Rema anytime from now kitandise okuba nti kiteeka Dr. Mza ku bunkenke era nga wetwogera Dr. Mza atandise okuba nti asuula enkese ku Rema buli gy'atambulira tetumanyi oba omukyala bamulunda nga ente oba omukyala bamulunda nga mba ate Jose Chameleone yagamba omukyala teyeetaaga fugabi omuleka ne yeetaayaya si nsolo nti wagula kulundira wakaawo mutwale out yeyagaleko so n'olwekyo Dr. Mza Rema tewafuna nsolo ya kulundira waka Rema alina okuba nti yeetaayaya so kiga okuva ne leero nti omukyala alina okuba nti akola byayagala because tulina gender balance musobola kuba nti osubscribe nga kuba nti otuwuliriza kuba nti otufollowinga kugamba subscribe bwe ya subscribe nga nawe atandaba kuba nti osubscribinga kugamba mwana oluddewo yagwe ya subscribe nga big up on yourself twegweko sikade ntambi Jimso bye bye